Madam, you seem to be a mother, isn't it? Isn't it? By each and every individual. It is called deep heat, okay? The president raised me, told me, Aloysius, please, could you please buy me a medication called deep heat, okay? This thing is meant for, its prescription is about body pain. So I don't know what caused the body pain. Then I brought the medication. I've instructed them that if any one of them could make the delivery for me peacefully, then I stay here. They've also denied that request from me. So I don't know what's the intention of that. The president has been put under house arrest, okay? And the Constitution, of course, gives us a free mandate of each and every party to exercise their own duty, to campaign peacefully without... And the whole world, of course, should know that Uganda is not free. We are not free, however much they say that it is democratic, but it's not. We are ruled by the gun, each and everything. Okay? Kitegeeza nti alumizibwa alina obuzibu oba abamu ku bafamire ye. Naye nzize wano eno ne mbasaba abakulu nti kampita ontwala eddagala obeera nga babasuubira nti banyina kye neetisse bankebere bakebere n'emmotoka. Naye omukyalo oli andabikira okubeera nga muzadde gwe ntegeezezza nti famire ya president walina okuba nga mulimu omulwadde agaanye. Ngenda okulaba mpitawo okugenda eri beetegeze bakookinga mmundu. Simanyi oba kitegeeza tuli mu lutalo. Ate nga General Museveni atuyiseeko wali asibye emmotoka zonna agenze e Kayunga. Obeera nga bagamba nti waliwo obwenkanya okukampeininga n'okubeera nti tunoonya obululu. Ate lwaki abamu abakulembeze b'ebibiina babasibira ewaka? Batugamba ssemateeka atugamba nti Uganda efugibwa ku ddembe ly'obuntu era tufugibwa ssemateeka. Nojja kulaba nti ate emmundu ze ziri buli wantu wonna. Bumumanyi. Wayabanda akava mu mmotoka. Is it okay? Kukirizibwa kubanga Honorable Kyagulanyi mutuuze ate nga yalina mbaka wa parliament w'ekitundu kino kati ng'omubaka wa parliament aliko nzize okulaba embeera mwali ntegeezebwa nti n'abakozi bawaka bonna baabakutte kitegeeza nti asigadde waka nga n'abayambi tebakola tebaliiyo. So kyesimanyiiko nti alina omusango gwonna ogumuziiza okufuluma Amakage ate nga n'amateeka gali kiri atonza asibira muntu waka. Kale ne oba nga ye mukikoze olwaleero kale mutukize tumakisesinge tumanye embeera mwali. Ekyokubiri n'okumanya abakwate bo basibiddwa ludda bakuba ekasanga tuse ku poliisi gye tumanyi wano tebabalina ne wali emagere ku police post tebaliwo. So kumanya nabo abakwate abakozi bawaka gye batwalibwa sobola okubawa obuliawo obuyambi obw'amateeka newankubadde nga basirise busirisi omutembeeyi bwatuuse ye kale tumunyonyoledde ne bamuleka n'ayitawo naye kati omutembeeyi yayiseewo omubaka wa parliament banganya okuyitawo ne bodi eziyitawo ndaba tebali mu uniform naye ate ntwala ekitundu kino omusangibwa amaka ga president Kyagulanyi Sentamu Robert olwaleero era nga Munnayuganda omulala abadde ne programu ezize ezo ng'omuntu ne programu ze ng'omukulembeze wa NUP ne basibawo tebakkiriza ayingira wadde afuluma ate n'abakozi bawaka ne bakwatibwa. Kyannaku nti embeera mwali tetugimanyi kubanga bamusibidde waka ate abamusibidde waka tebalina musango gwonna gwe batunyonyola nti aziza musango guno oba guli. Nzize wano olwaleero ngezezaako munonyako ku masimu naye ngera nago tegayitamu bulungi gakutukako abaya akagamba halo nga bagikutwako isegeza ne network bagikyankalanya omuntu gwazza ng'omusanze waka mu ffumbiro ku kiyungu oba ku gate ye gwe n'omutwala ku poliisi n'omusibirayo baagala
Honorable Kyagulanyi asiibe nga tewali wadde afumba mmere. Ekyokubiri tumanya tutya nti ali safe oba nti ali bulungi ng'ate ne gate be bagiriko nga teyabayise tabamanyi tamanyi n'abaduumira wadde gwe bakolera. Ekyokubiri Honorable Kyagulanyi naye yennyini asibiddwa munda. Amaka maggale tebakkiriza ayingira wadde afuluma. Tulowooza nti kino kikolebwa wabweru w'amateeka. Yabadde ezimu ku puroguramu ze nategeddeko nga mu kibiina abadde alina okubeera e Kayunga nga campaigninga candidate wa NUP nakwedde agenda okufuuka kyapa bagaggadde okudetaininga n'okusibira abantu ewaka. Ekkooti za wano zikyogeddeko emirundi mingi nti kiri wabweru w'amateeka. Olaba omuntu n'abanga alina musango okujjawo nga kooti ye mu sentences naye omuntu omusibira ewaka kiri wabweru w'amateeka. Tosobola kugamba nti President Kyagulanyi okutambula n'okufuluma Amakage yeetaaga ate kati permission ya poliisi awatali musango. Ekyo kiri wabweru w'amateeka tukivumirira. Ekyokubiri mutuuze ate yaliko omubaka wa parliament w'ekitundu kino. Bwe manzize ng'omubaka aliko bwe mukuvunaanyizibwa wabanga okumanya embeera z'abatuuze mwe bali. Ate ekyokusatu naye alina okufuna ebbeetu okuba n'obwogerero naddala bw'abanga ali mu kaseera k'okusoomozebwa. Naye nemesebwa naye neeyanjudde ng'omubaka wa parliament ow'ekitundu kino. Nababiwulira naye ndowooza ebiragiro ebimu bye babawadde kusirikawo naye ate bamanye ekituufu. So tetumanyi abakozi bawaka gye baasibiddwa ne Honorable Kyagulanyi tetumanyi mbeera mwali kubanga bagaddewo. Mbabuuza tetumanyi bbanga lye babasindise kubeera wano na biragiro bye balina wabula basirise bwecce okujjako akatini ke banyalukudde nti nine mwogezi wa poliisi anannyonnyola nzire n'eka. Kati omubaka wa parliament alina okiikirira abantu ate ongamba nzire eka nga ate ngamba musirikale nga naye nze nina omwogerera. Naye kisinga okuswaza eggwanga n'okwongera okwoleka obunafu obuli mu bukulembeze bwa Uganda n'okulagira ddala nti nno bo bakkiriza beesiba ku bantu balemeseza pulezidenti waffe eyalondebwa abantu n'atalayizibwa Kyagulanyi Ssentamu okulinnya ekigere mu Kayunga. Saawa zino nze mba nkulira ekitundu kino oba political head wa Kasanga Town Council naye bankakasizza nga bwe sisobola ku accessinga maka ga pulezidenti waffe ate omutuuze omukulu aweenu ali wakatakkirizibwa kwetaaya ng'ate oba oli awo abalala gayaza rodiyo nejjudde emmamba kujjuddeko buli kimu tusanze balupo bagenze bo babatadde mukyala nabbanja gyali ebbanga lyonna ali eyo awuddisa abantu baganye pulezidenti ogenda. Naye tekitukyusa kitwongera maanyi era tukakasa bannayuganda bonna obuwanguzi bwe Kayunga nakwedde ali ku ntiko. Nsonga ki gye bakuwadde bw'otuuse ntegeezeddwa nti nno balina ebiragiro teri muntu akkirizibwa ku akisesinga maka ga pulezidenti. Ne mbategeeza kyendi ne bankakasa n'ekirala nti taliiyo mu Amakage. Ne bw'aba taliiyo nsonga kyegaana ate abantu bogenda ewakaawe. Kale nno